Kale ku celebrity track tuli wano Entebbe ku Kisawe awatuukirwa kago si kyangu manyi story eno mbadde njikola nga tugifollowing ababadde batugoberera ku YouTube. Mukulu Edison yatuuka n'akkiriza n'aguma n'akkiriza nti embeera yajja naye tulwanye nnyo kutuuka wano. Ab'emikwano ab'eŋŋanda batuuse wano okulabika nti twaniriza omumbiri gw'omugenzi. Wayi nyabo sembirako wano n'ekimuli. Ano ye Caroline gwe mulamu kifaananyi muno ky'omuhangi yafa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omukaaga guno omwaka gwe tulimu gwennyini yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'e12 1995 omwaka guno yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Weewaawo ttiimu weeri mikwano gye essaawa zino njambuuzeko ku bana abakyala bano abakulu baviira ddala mu Rights for Maids company erwanira tabakana eddembe ly'abakadaama waba maids mu Buwalabu. Kyomuhangi yafiira mu Saudi Arabia gye yafiira. Wano njambabuuzeeko ndabye obudde bwo busi bwangu si bulungi naye tulibedde okuba nga tulisiibye omubiri gw'omugenzi. Mwebale kujja. Twalisema nawe bale kujja. Embeera eri etya? Embeera ya kinnyike nnyo nga bw'obitegeera omuntu ng'oviiriddwako owuwo era embeera tesobola kubeera nnungi. Tugira ati nti ate bamutudde omusajja ono abadde ati embeera yakinnyika ggobe. Weewaawo baatugamba mbere gutuuka ssaawa 8 zennyini mukakasizza nti gutuuse? Okusinziira ku mbeera eriwo tulina obukakafu nti bode weeri kubanga era Hebra as a company nabo tubalabawo wano betwakwatagana nabo abali responsible huza bode ne ambulance tugirabyeko so tuwulira nti tulina obukakafu. Tuyanze saidi wano tulina omukulu ogamba otya? Gyendisebo okolangani mukama? Nze mukulu Mwenkanya Siza, nze abadde mu nsonga eno nze operations manager oba Rights for Maids Uganda. Abadde mu nsonga eno eya Kyomuhangi Caroline. Batutegeezezaako nti mayiti egenda kujja leero ssaawa 8 so tuli wano kago we zituukira ku Kisawe Entebbe. Bakole postmortem tulabe kiki ekyattamu nnyinaze oluvannyuma ebyasigala bye bitwalibwe biziikibwe ewaabwe eshema. Ku ludda luno nina omwami wa Kyomuhangi Caroline ye yayinza otuwa ebisingako essaawa zino gye tuvudde n'okutuuka wano we tuli mu kaseera kano ke tulimu. Edison, embeera kati etulaga nti waliwo essuubi nti omubiri gw'omugenzi gutuuse mu ggwanga. Embeera kati owulira otya? Kati at least ko nakyensobola okunnyonnyola abantu nakyensobola okunnyonnyola eggwanga yadde nga tetunafuna bode right now naye nga at least ko tulina kye tusobola okunnyonnyola abantu abali eyo. Ku bye twakalabako waliwo ku sayinizi eziraga nti omubiri gw'omugenzi gwatuuse mu ggwanga? Tubadde nga tetunakalaba naye nga engeri kampuni gyetuuse ya Hebra ate nga yamutwala ate nga olunaku lwe yatusuubiza lwe luno I think nti waliwo ekigenda okukolebwa yadde nga obudde bwe batugamba bulinga obuyitamuko. Batugamba ssaawa 8. Kyembadde nsuubira kyensuubira. Funeral service ngaffe tetunnagifulabako naye nga Hebra bantegeeza nti weeri. Bakakasizza nti essaawa zino omubiri gw'omugenzi bwe batuuka ku Kisawe guba gutuuse? Bakakasa nti ku lunaku luno lwennyini ssaawa 8 gujja wagutuuka. Naye mutabani waffe ono omukyala gwe yalese. Attention weeri tulinza omubiri gw'omugenzi. Famire ey'omukyala eri naawe? Famire eri nange naye lwakuba nti babadde bava wala bava Mbalala twali tetusobola kutuukira mu ssaawa ze zimu.
nabo bali mu kujja. Mukama tulabike nti tukwasa omumbiri gw'omugenzi olunaku olwaleero. Weewaawo yaddewo de bamugamba omwami nga bategeezezza nti buyiseemu katonotono katukwatiriremukko tulabe embeera nga bweneebeera katusabe tulabike nti omumbiri gw'omugenzi naye njagala ogume bonna bijja kukko guma nga bwe wagumye ng'omusajja wali kitaffe kiyinza okugamba njaguma kuba ffenna lyekubo ate teri atalifa because ate ne wano ofiirawo ne bwera ofiirawo so kye tuliko nti tulina okuguma teri kyakuzzaako Katonda yekka yamanya plan z'omuntu ngero gye zinaabeera mu maaso. Tusabire omuto naye ewaawo ab'eŋŋanda bo weebali ab'emikwano bazze dda tulabika nti tulwaniza omumbiri gw'omugenzi gambuze ku mwami onomukulu gye baleko ssebo kale ssebo nawe ojja ssebo amannya Jeje Musa Victor essebo okola ng'ani nze ndi mukwano w'omugenzi kigeza Caroline abadde mukwano nnyo nfiira bulago nga bwe nkigamba era sinza kunnyonnyola mbeera mwendi gana amawulire gakusanga wa amawulire gano kagere gyali nti omwami w'omugenzi ate mukwano gwange nnyo yankubira essimu n'abaako byansindikira nga bwe byali bigenda mu maaso kubanga omugenzi akyali mulamu twali so touched essebo moments gy'ozukira gye mwasharingako n'omugenzi ono last moment ze mwali mwenna nga munyumyamu last moment ekyamazima twatukuza mazaalibwa g'omuto oyo kyemmanyira ge gaasembayo era buli wenzijukira essanyu lyalimu ng'omwana yali aweza emyaka 2 buli wenkijjukira kugamba n'amaziga gaba gagala kunnyunguka kibi nnyo ddala ne Katonda ajja tugumya mpola mpola kuba yagaba ate era yajjawo essebo bw'oyinza okulekera famire eno taata omwana abasigaddewo obugambo nyinza obbalekera nyinza okugamba nti tugenda okujja mu nsi eno tetumanya Katonda agenda otutonda otuleeta ku nsi eno nga buli kimu kyaggwa dda era kyengumya muganda wange ono Eddie wamu n'omuto oyo ti Katonda buli kimu kibawo lwa nsonga era no kyazze lwa nsonga essebo katubasabire mugume tulabike ntureceiving omumbiri gw'omugenzi naye ku sayinizi olabawo tulabika omumbiri gw'omugenzi gwatuuse wendaba obubonero bugenda mu maaso tulabe ku funeral service yamaze okuba ng'etuuka n'abakulu aba kampuni ya Ebule yatwala omugenzi nayo nga weeri ate nga yatugambye nti ku ssaawa 8 bagenda batukwasa omubiri gw'omugenzi era obubonero bugenda mu maaso ndabira ddala nga essaawa yonna okuva kati bagenda batukwasa omubiri gw'omugenzi essebo katusabe mukama alabe nga atwanguyiza olunaku olwaleero weewaawo embeera bwetyo bweri ku kisaawe kutwalira wamu gwatulaba gyosonga otulaba story tubadde tugifollowinga paka wano okutuuka wano okutuukira ddala olunaku lwe banaaziika omugenzi tujja kubeera ffenna nga tutambulira wamu omukulu gye baleko ssebo awe kankubuuzeeku oli otya obulamu buli butya amanya gaffe taata amanya Kalema Franka ndi mu kitongole kya Migrant Workers Protection Point era nga tugezaako omusajja omutuufu lindako Kalema ndi ku musajja omutuufu weewaawo tuddemu tweyanjule bulungi kati ebibuuzo byange mbireete bulungi amanya n'eddoboozi Franka President Migrant Workers Protection Point omulimu gwaffe tulwanirira ddembe ly'abankuba kyeyo era y'ensonga lwaki tuli wano kubanga twafiiriddwa nga mwannyinaffe Caroline waliwo n'omulala Shanita yes nabo batuuka mu ssaawa y'emu bonna bava Saudi Arabia tangazeemu waliwo ne Shanita yafiiridde Saudi Arabia yafiiridde Saudi Arabia then ne Caroline nawe yafiiridde Saudi Arabia ya Shanita weeri era yeri eyimiridde wali ku kisenge mbadde manyi muntu omu nekyewuunya nedda tali omu bali babiri kitegeeza nti mwenga abalwanira eddembe ly'abaana bano muvudde ku nnaku no mubeeriwo era weetuli tuzze tulondola ensonga zino zonna era twagenda ku kampani zino okubateeka ku pressure nga tuli ne family z'abantu bano kwe kulaba nti lwaleero babaleeta kuba twali ku kampani ku Lwokutaano luli olwaleero babatisse ne babaleeta kampani ya Caroline gye yagenderamu ne Shanita gye yagenderamu kampani za njawulo lwaki obuzibu buno nze ngubalira zino emboozi lwaki obuzibu bw'okuba nti abaana bafuna obuzibu eri oluusi n'atuuka n'okufa kampani zirwawo okugamba b'eŋŋanda amazima kivudde ku ki
Ekituufu kiri nti kampani za wano tezitutte buvunaanyizibwa nti gavumenti tefuddeeyo nnyo ate ekirala kampani za wano engeri gye zaatwala okuba nti bafunamu bannamagye ne bazikulira balowooza nti bakitalo nnyo bali mabega w'amateeka so nga ate tulina okugoberera amateeka so ffe nga Migrant Workers Protection tuyimirirawo kakasa nti eddembe ly'abankuba kyeyo lirwanirira ate era tulina okukakasa nti n'ab'eŋŋanda bafunye obwenkanya era tugenda okuva mu nsonga za Caroline ne Shanita ng'obwenkanya bumaze okulabika tetugenda bavaako nga tetumaze bufuna. Temusuubiza bintu bino ng'olwo abaana batuuse bano ne mutukomaawo. Nedda ssebo tetusobola kyetwogera kyekyo. Abaana bano ekyamazima kiri nti omuntu yandigambye nti bannaabwe balaba nga bafiira ku byeyo tetuganye embeera wano e Uganda mbi. Omuntu osobola mugamba otya nti kampani bweti ne bweti gy'olina okwesiga era ayina kwekuuma atya ng'omuntu ng'afunye obuzibu. Tetusobola gamba ba kampani nti kampani eno oba kampani eri wabula kyetukubiriza abantu bonna okwewandiisa mu bitongole bino by'aba migrants ne tuba nga tukulondoola nga tumanya wooli ne tufuna location zammwe ne tufuna ennamba z'ababoosi bammwe ne tuba nga twogerezeganyako nabo ne bamanya nti waliyo there is someone behind you ne batakutwala nga kyakuttale kuba bano abantu batwala okuba nti mwe abagenzi okukola muli baddu ekitali kituufu. Yesebo kati nga kampani yammwe gaboyogedde nti erwanira eddembe ly'abaana abaana omwana akola atya obatuukako nga tanaba kubaana e Uganda oba bafunye obuzibu abafuna atya? Offices zaffe zisangibwa Wakiso mu tawuni we ziri oba otwagadde Migrant Workers Protection we zisangibwa. Yesebo oba osobola otukubira ku masimu simu zaffe +256 782 18 30 37. Embeera netambule bulungi naye famire y'omugenzi ate Shanita newunyiza nti ate tuze kulaba muntu ate mulala ate wadde tumanyi omu ate tuwaliwo n'omulala naye yafaaki buzibu bwava ku ki? Shanita babuzaabuza abamu bagamba yavaamu amannyo ate bagamba nfa ya bulijjo ate simanye yafa betentese simanye ki naye nga tewaaliwo obulwadde bwonna buli ku Shanita. Yensonga lwaki tugambye nti tugenda okuva mu nsonga zino mulundi guno nga tumaze kakasa nti ab'eŋŋanda bafunye obwenkanya. Yesebo lwaki abasinga abafuna medical reports okuva eri yabaana gye bafiiridde balaga nti bafudde natural death? Kuba kubuzaabuza kyekyamazima kuba ne gwe basindise waliwo gwe basindika emabegaawo ku kizimbe era baatugamba natural death ekitali kituufu. So enkya bagenda kuba bakebera emirambo gino emulago era tujja konfaminga kyekituufu kye baafudde tukiraga eggwanga. Yesebo kale sebo tukyagenda mu maaso ate kisinze okunewunyisa ate olunaku lwaleero nti tuzze ku nsonga za mwana muwala Caroline ate abafu bali babiri abakomyewo ate okuva e Saudi Arabia ne Shanita naye yakomyewo olunaku lwaleero naye mufu. Kyekiddako kyekiri mu maaso kyekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda katusa ebintu bino gye binaggwera tujja kugoberera nsonga ku nsonga mbadde kyanaku nnyo sifunye ku famire ate ya Shanita nandigifunyeeko ndowooza katwere mu katono nnyo noonye ku famire ya Shanita tujja kuba twogerako naye batuwulire bo omwana buzibu bwava ku ki yagenda ddi era n'okutuuka wano kubanga akomezawo nga mugenzi buzibu bwava ku ki?